But right now, touch where you feel the pain in Jesus' name. Mukama Katonda wange mu linnya lya Yesu Kristo, watuwa obuyinza ku maanyi gonna ag'eddogo, ku maanyi gonna ag'obulumi, kubanga Yesu bwe wafa ku musaalaba n'ofumitibwa n'okubibwa n'oduulirwa n'otikibwa engule ey'amaggwa, tebaakubalaamu kabuntu. Tewaliwo yayagala na kukkiriza nti oli mwana wa Katonda. Naye ne bakukuba ne bakufumita omubiri gwonna ne guggwawo. Wafumitibwa ffe tusobole okununulibwa mu bulumi. Era Bayibuli egamba mu Bagalatiya 3:13 nti Kristo yatununula mu kikolimo ky'amateeka. Yesu yatununula mu kikolimo ky'amateeka. Era mu linnya lya Yesu Kristo, kwata wonna wonna awakuluma w'obadde owulira nga tokyakutama. Mu linnya lya Yesu Taata omulungi, nsabira Julio n'omugonge n'abalala bonna abali mu bulumi abeetoolodde wonna wonna, kwata awakuluma mu linnya lya Yesu. Amaanyi ag'ekizikiza, no weapon formed against you shall prosper. We have the authority to use Jesus' name. Whatever we bind on earth will be bound in heaven. Therefore, in the name of Jesus, I bind all the pain. I command all the pain to stop. I tell all the demons, all the witchcraft to pack your things and leave this woman of God. This is eno ye yeekaalu ya Katonda omutuula omwoyo omutukuvu. Tolina kutawaanya bulamu bwa Juli, tolina kutawaanya bulamu bw'abantu. Baviireko ddala mu kyaki yonna, abantu baffe baviireko ddala. Va ku mukyala Kitaka, va ku Fredi, va ku muvubuka alumizibwa kidini, va ku abo abeetaaga byonna bye beetaaga, ababadde beewulira nga tebeewulira bulungi. Va ku mulongo babirye, baviireko ddala in Jesus' name. Nkulagira kaakano nti va ku bulamu bwa Juli. Parking ebibyo byonna byonna ogende in Jesus' name, because the word of God is fire. Fire in the name of Jesus. Yokya 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 buli wabadde obulumi wonna mu mugongo. Laba obulumi busiriira mu buli nnyingo, mu binywa. Era bw'obeerawo ng'oli mulwadde, kkiriza ekigambo kya Katonda omuliro. Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda nyonda eyasayasa enjazi, kifumita kisala, kiyitamu kirina obwogi bubiri, bwe kiyitamu kisala eruuyi n'eruuyi ne kyawula nga dimoni ne gadda eri, n'obulamu ne budda eno in Jesus' name. Mukama kaakano olw'obuyinza bwe twaweebwa, n'ebisumuluzo bye twaweebwa, n'ekigambo kye tuwaweebwa, ekigambo ebisuubizo bye tukkiririzaamu ebituwonya nga kye kigambo kya Katonda yennyini, Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mu linnya lya Yesu olw'okukkiriza ogamba nti otuma ekigambo kyo ne kituwonya ne kitujja mu kuzikiriza. Zabbuli 17:2. Ate n'ogamba nti ekigambo kyo tekiridda gy'oli nga kyereere, nti oyogedde n'okola tookikole, oyogedde n'okutuusa tookituuse, okituma n'okirabirira ne kikola ekyo ky'okitumidde. Yesu Kristo y'omujjanirira n'emirembe gyonna. Jesus is the same yesterday, today and forever. In Hebrews 13:8. Takyuka. Bye yakolanga edda ne kati abikola. Yawonyanga abaalingako dayimoni, yazuukizanga abafu, yawonyanga n'azuukiza ne Lazaalo. Mu linnya lya Yesu ye Yesu yennyini, Omwoyo Omutukuvu yamuzuukiza okuva mu bafu, ye Mwoyo Omutukuvu akuzuukiza kaakano. Bakuka, yimirira, tambula, buuka ng'ogamba nti mu linnya lya Yesu mpona. Gwe wenna abadde omulwadde nti mpona in Jesus' name. Amen. Amen. Mukama nsumula amaanyi go agawonya n'ekisa kyo n'obuyinza bwo, gawonya omuzaana wa Katonda ono na buli muntu yenna abadde ayita mu kunyigirizibwa, ne mu famire mwonna, eyo yonna gye muli, n'ekkanisa yonna. Mu linnya lya Yesu Kristo ffenna otuwonya byonna ebibadde bituluma, masenyiga, everything. We are being healed by the name of Jesus, through his word, in Jesus' name. Amen. Buli omu agambe nti amiina. Nze mpojezebwa. Yimuka, exercise, kutama, yimuka, nga bw'obala, nga bw'oyita fire. Yita ekigambo kya Katonda omuliro, ekigambo kya Katonda omuliro, ekigambo kya Katonda omuliro, nga bw'owa exercisinga. Ligita, weetale mu nnyumba, weetale. Akaposta ke nabawa akakulaga bwo downloadinga n'engeri gy'okureatinga user number ne password, n'oyingizaamu ne password, ID number eya church ne password. Abantu babimanyi, bw'oba tobimanyi obuuza ku mikwano gyo. Ate bw'oba tolina gwe essimu, ng'essimu yo tesobola,
oyogerako ne mukwano gwo alina essimu oba smartphone oba essimu esobola mudawunloadinga omusaba ku ssaawa ezo nemubeerako mu kusaba. Ebintu nga bwe bityo tujja kusanyuka nnyo okubalaba, era bwemuba nga temusobodde era musobola okubira ku pasita David Alight Mukisa, pasita Enoka Nsamba, pasita Alexi omujulirwa, mutubeera nga tusobola okukola ki okubeera nga musobola okuyambibwa engeri gy'oyingirako engeri gy'odawunloadinga kijja kubeera kirungi.